Mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde, Minisitule y'ebyobulamu yakibotola nti eggwanga lyali liguddemu olunabe lwa Kawumpuli w'enkima oluvannyuma lw'okukakasa abantu 2 e Kasese nti balina obulwadde buno nga baali bava mu Democratic Republic of Congo. Okuva awo obulwadde bwatandika okusaasaana ng'oluyiira okwetooloola disitulikiti ezitali zimu. We twogerera bino ng'okwetooloola Uganda abantu abali mu 35,000 be baakazuulibwamu obulwadde buno okuva mu disitulikiti 8. Newankubadde ng'ab'ebyobulamu balumiriza nti kino tekitegeeza nti buli ali mu disitulikiti ezoogerwako aba n'obulwadde buno. Newankubadde abalwadde bazze bawona bulungi, abantu 29 nga mulimu n'abaana tebwabalabya ku njuba. Abasinga ku baafa beebo abaalina emibiri eminafu okulwanyisa obulwadde n'abo abaagenda mu ddwaliro nga basigaddeko kikuba mukono. Obuwuka bwali nnyo mu bantu oba naaligambye abaali badde abatali bulungi nnyo, naye tutandise okulaba nti n'abantu bamusiba ttaayi katuge tubayite bwe batyo, abasiba amataayi, abantu batandise okuba nti nabo batandise obufuna. Disitulikiti ezisinze okutegana n'endwadde eno kuliko Kampala, Wakiso, Nakasongola ne Mbarara. Obulwadde buno busaasaanyizibwa akawuka akasirikitu era nga bwagala okwefaananyirizaako namusuna aludde nga tawulirwa okumala emyaka 4. Obumu ku bubonero kw'omanyira nti ekimbe kikuyodde kuliko omubiri okunafuwa, omusujja, obulumi mu binywa nga bino bitwala ennaku 3 ku 4. Dr. Kyoba agamba nti abalwadde bangi obubonero obusooka bayinza obutabufuna oba obutabayisa bubi, kyokka obuddako awo babuwulira. Abaami n'abakyala abeetunda betuyita ba commercial sex workers nga mu bo nti ababeera n'abantu abangi balina chance nnene okubufuna ate balina chance nnene okusiiga abantu abo babeera nabo. Kabyoliraano omuntu alina obulwadde buno emibiri ne gyegatta naddala mu bikolwa eby'omukwano ebigambo biba byakukuddugalira. Ne mu ngoyi n'ebyebikkwa nabyo akawuka kano kasobola okwesolosezaamu. Ab'ebyobulamu balabudde abantu abalina abaganzi abangi beppo abo abeetanira ennyo abalenga akaboozi nti kubanga ekikolwa eky'okwegatta bakizudde nga tekitambuza bulwadde nneeyano. Omuntu alina obulwadde buno nga bulabika obututulututu buno obw'engeri ez'enjawulo buli mu maaso ku mubiri gwonna, obumu bulimu amasira, obulala buwona, obulala bukunjubuka, oyo asiiga nnyo. Naye tulaba tulina evidence nti obulwadde buno buyinza n'okutambula ng'omuntu yabufuna naye nga tannaba kukola ki kulaga bubonero. Abantu abali wakati w'emyaka 18 n'ana9 be basinze okukosebwa. Mu kulwana okwetaasaako ekimbe kino, Uganda yakafuna doozi ez'eddagala erigema endala emitwalo 10 nga zino zigenda kutonerwa bazira kisa. Doozi omutwalo gumu ezaasooka zo zaggwawo dda nga baagema abantu mu Kampala, Kawempe, Makindye ne Nakawa. Vaccine eri safe era ye vaccine yakozesebwa mu smallpox. Obulwadde bwa smallpox kawaali ne Mpox ba Uganda. So tukozesa chance eyo nti immune response oba engeri omugejje reactingamu okulwanyisa smallpox yemu gye kugezaako okureactinga okulwanyisa Mpox.